Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kyasemba okubala ebyobulimi obulunzi n'obuvubi mu mwaka 2018-2019 nga ku mulundi ogwo bakizuula nti abakyala be basinga okwenyingira mu bulimi wabula ng'ebitundu 7 ku buli 100 balimira mbuto zaabwe. Avunaanyizibwa ku by'amawulire mu kitongole kino Godfrey Nabongo alambisa obukulu bw'ebibalo bino ebyobulimi obulunzi n'obuvubi. Ekikwatagana ebyobulimi kya muwendo nnyo eri eggwanga. Okunoonyeza ku kikwatako kibeere nti tukitegeera ebyobulimi birimidde bitya n'ebyobulunzi, ababitegekera basobola okubitegekera, abaga bikyusa bale bibakyusa, kirungi nnyo tumanye ekibikwatako kwe kunoonyeza kwe tukola. So kya mugaso nnyo abantu okuba nti basobola okumanya mmere ki erimibwawa, mmere ki esobola okuvaamu kye bandyetaaze, nnima ki egwanidde, oba ng'olina ettaka lyenkana sayizi ki osobola okuba nti ofunamu. Ebyo byonna tubinoonyezako ne tubifulumya ekiba kisobozesa abantu okumanya ekyokukola. Patrick Okero akulira ebibalo by'obulimi obulunzi n'obuvubi mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics alambise ebyokutunuulira nga bakuba ttooki mu by'obulimi obulunzi n'obuvubi. For an agriculture census gives you the structure and organization of the agriculture sector. Like Godfrey has changed. A lot of parameters keep changing. Land use patterns change. Are you seeing that? When I talk about land use patterns, you find the land under arable land changes. The land under forest changes. The land under pastures or permanent pasture can change. So those are the things you can only discover by conducting an agriculture census. Tunoonyeza nnyo ebintu ebitakyukakyuka mangu nga miwendo. Tunoonyeza ku nnima abantu balima batya, ettaka lye bakozesa balima bugazi ki, obwannannyini bw'ettaka bwe balimira. Ekyo tukibuuza nnyo kubanga tulina okumanya nti buli lwoba nti olima ku ttaka eritali liryo waliyo ebirime byotosobola kulima. Tojja kulima miti ku ttaka lyange. Nemmere ejja kugamba lima emmere ya myezi 6 tulima ya mwaka ku ttaka lyange. So tugezaako okufuna n'okubwannannyini. N'obwannannyini abakyala balinako kyenkanabwa obuyinza ekyo balina ku ttaka. Bano bategezezza nga mu mwaka ogw'2019-2020 bwe bagenda okuddamu okubala okwetegereza ebibalo ebituufu nga bwe biyimidde akadde kano. Sabbiiti ejja Uganda yakweyunga ku ssemazinga wa Africa okujaguza olunaku lw'ebibalo era nga muno bakutambulizaamu ebintu ebitali bimu omuli ebyemizannyo, ebyobulamu n'ensonga endala. Muno nno tebasuuliridde okumanyisa bannansi amawulire agakwata ku bibalo ng'omukulembeze w'eggwanga y'omu ku bagenyi mu mikolo gino. Olunaku luno lukuzibwa mu Africa ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa Novemba buli mwaka. Naye Uganda twasaba nti tumala ennaku 7 wiki namba nga twenyumiriza mu lunaku luno nga tujaguza. Omwaka guno esabbiiti eno ejja kuba nga etandika 13 tumale nga 18 ennaku zetujja okuba nga tumala nga tujaguza nga tujjukira nga twenyumiriza mu lunaku ekiyita Statistics Day. Tufa okuba nti tujagulizaamu bwe lwasibwawo mu Africa wano ekigenda kyayo kyali nti tulina okuba nti abantu bonna mu ggwanga oba mu mawanga ga Africa bamanya ekigambo ekyokunoonyeza kino n'ebivaamu kyetuyita statistics. Ketutambuddeko tulaba nti abantu bagenze bamanya statistics kyeki, bagenze bamwagala, bamwenyumirizaamu. Ebijaguzo by'omwaka guno eby'ebibalo byakutambulira wansi omulamu ogugamba nti obulamu obulungi nga butambulira mu bibalo ebirungi eby'enfuna. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.